Wayiseewo ennaku 10 bukyanga omulamuzi wa kkooti ente Masaka Abdallah Kayiza awa ekiragiro ekya Edward Ssebuufu oba abasinga gwe mmanyi nga Eddie Mutwe okuggyibwa mu prison e Masaka atransferingibwa atwalibwe mu Luzira Action Bay okufuna obujjanjabi obuliawo obusinga nga n'omusango gwe yagusindika direct mu High Court esangibwa mu kibuga Kampala. Olwaleero kyewuunyisa era kikwasa ensonyi n'okuswaza eggwanga Uganda nti waliwo abantu abakyasobola okumenya okwosaako n'okujemera ekiragiro kya kkooti singa eba erina kyesazeewo. Guess what? Olwaleero amawulire gategeerekese era ne gakanga abantu nti munnange Eddie Mutwe okuva ng'ennaku z'omwezi 20 lwe yalabika mu kkooti ente Masaka mpaka n'olunaku olwaleero yagaanibwa okutransferingibwa okuggyibwa mu prison ye Masaka okumutwala mu prison ye Luzira nga bw'alindirira bannamateeka be okubeera nga bagenda mu kkooti enkulu okusaba okweyimirirwa kwe. Byampuna nti amateeka abantu bagamenya. Ngenda kuwa details era nkuwe nani ateeberezebwa okuba nti ali mabega wa bino byonna okusinziira ku bubaka His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter oguli official bw'ataddeyo. Video giweka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi. Information yene etambule tuke kwayagala okugiraba okosaako okugiwuliriza mukadde. Tukusaba mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information. Tukuwa amawulire mu biseera ebituufu ate era nga tukuwa amawulire amatuufu. Nze Vicky omukutu gwe guno gwe bayita Vicky Exclusive. Okusinziira ku kkooti ento e Masaka eyakulembera omulamuzi Abdallah Kayiza ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini ogwokutaano gwe tulimu mu mwaka gwa 2025 omulamuzi yategeeza bannamateeka ba Eddie Ssebuufu oba Eddie Mutwe nga ye bw'atalina buyinza obusobola okumuwa bail wabula kyasobola okubeera ng'akola kwe kusindika Eddie Mutwe oba Edward Ssebuufu mu High Court omusango gwe gugende maaso n'okuba nga guwulirwe era n'awa ne bannamateeka aba Eddie Mutwe omukisa ogw'okuba nti bagenda mu High Court gye baba basaba bail eya omusibe waabwe oba eya client waabwe. Then omulamuzi yagattako Abdallah Kayiza nti Edward Ssebuufu oba Eddie Mutwe atransferingibwe akyusibwe okuva mu prison eye Masaka atwalibwe mu Action Bay prison e Luzira gy'aba afuna obujjanjabi era ng'ekyo kyajja oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okuwanika omukono n'annyonnyola omulamuzi embeera gy'alimu bwe yakwasa kkooti ennaku n'okuyungula ezziga lya buli muntu eyatendinga kkooti y'omulundi ogwo bwe yategeeza nga bw'atafunanga ku bujjanjabi bonna bukyanga ayingira ekkomera lye Masaka era nti abadde nga amira pain killers 12 buli lunaku okumala ebbanga lyonna lyabadde nalyo. Era twajja wano ku mukutu Vicky Exclusive ne tubategeeza n'okubannyonnyola pain killers kiki kye zisobola okukola ku bulamu bw'omuntu ne tukunnyonnyola nti zisobola okutta organs oba ebitundu by'omunda okugeza ng'ensigo okugeza ng'omutima okugeza nga n'ekibumba bisobola okukosebwa olwa pain killers zino. Engeri kiri nti zikolebwa kuba nti zikakkanya bulumi wabula teziwonya bulumi. They are reducing but they are not curing. Ndoze ekyo kitegeerekese. So okusinziira ku Bobi Wine ng'ayita ku page ye bino bye bigambo byasobodde okubeera nga atuwanikira oba n'atutegeeza. Agambye 10 days after the court in Masaka ordered the regime to transfer our brother Eddie Mutwe from Masaka main prison to Luzira prison for slightly better treatment. Agambye nti oluvannyuma lw'ennaku 10 kkooti y'e Masaka bwe yalagira regime eno oba omugigi guno ogw'ebyobufuzi oguliwo oba ogw'amatwalo ogututwala okutransferinga oba okukyusa muganda waffe Eddie Mutwe okuva mu Masaka main prison mu prison y'e Masaka okumutwala e Luzira mu Bunnambiro asobola okuba nti afuna obujjanjabi. The prison authorities on the orders of Museveni's son have refused to comply with the court order. Okusinziira ku Bobi Wine agamba nti bekikwatako oba abakulu ba prison bateeka ebiragiro oba bafuna ebiragiro okuva ewa mutabani wa Museveni
nga bigaana okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti oba ebiragiro bya kkooti. He remains detained at Masaka where he does not have access to any serious treatment for the effects of torture. Nga ne mukaseera kano akyakwatiddwa oba akyadetainingiddwa akyasibiddwa mu kkomera ly'e Masaka oba mu bitundu by'e Masaka newankubadde kkooti yalagira aleetebwe mu luzira gy'anaafunira obujjanjabi era ng'agamba nti eyo gy'ali n'okutuusa kati nga tannafuna bujjanjabi buli serious oba obujjanjabi obwa ddala okusinziira ku ngeri ebyamutuusibwako eby'okumutokyalinga oba okumutulugunya. Beyond the painkillers, yes, whatever happens to Comrade Eddie Mutwe, including the long-term physical and mental suffering, we know who is responsible. Okusinziira ku byonna ebyaliwo ebyatuuka ku Eddie Mutwe oba Edward Ssebuufu omulina okubeera nti yafunamu ebiwundu n'obuvune obulabwako okwosaako n'obuvune ku bwongo kye tuyita mental suffering oba agenda maaso n'okustrugglinga n'obwongo oba kinyonyi obuvune mu bwongo. Bagamba nti Bobi Wine agamba nti ffenna tumanyi bulungi ani avunaanyizibwa ku kino. Kati kino kye kindeetedde okukola story okutegeeza eggwanga nti mu Uganda mulimu abantu abamu nga they think they are above the law. Balowooza bali waggulu w'amateeka. There are some people nga for them they think basobola okuba nti they are responsible ku bulamu bw'abalala. Nga bo basobola olowooza nti bamaanyi era basobola osalirawo obulamu bw'abantu abalala. Newankubadde amateeka nga gasazeewo kino oba amateeka nga gasazeewo kino. Oli n'asalawo akole kino to bypass amateeka oba okugaana amateeka okugenda okuteekesebwa mu ki mu nkola. Edward Ssebuufu, we all agree okusinziira ku mbeera gye yalabikiramu from day one ng'alabiseeko oluvannyuma lw'ennaku 6 ng'abuziddwawo. Yagenda okulabikako eri kkooti y'e Masaka tebakkiriza bannamawulire covering mbeera mwe yali at a moment we yalabikirako. But remember, omuntu omu yavaayo n'ategeeza nti amwine uwe mu basement and we are not ashamed okwogera nti omuntu eyali amuline yavaayo ne yeesowolayo. He is a general era nga CDF wa ggwanga Uganda. After 6 days nga Edward Ssebuufu ali abducted, he appeared in court nga embeera gy'alimu akwatiriddwa bukwatirirwa okusobola okutambula. From there omulamuzi y'omu Abdallah Kaiza mu kkooti ente Masaka ye yawa Edward Ssebuufu omukisa gw'obutasooka kufuna bujjanjabi. Ogwo yamuwa nno mukisa oba ye yamuggyako eddembe lye ery'okujjanjabwa newankubadde avunaanibwa ateeberezebwa okuzza emisango egimuvunaanibwa. You're not guilty until you proven guilty. Okutwala mu kkooti okudetaininga ku police ne bakuprocess nga DPP n'akutwala mu kkooti tokkirizibwa kubeera nga mu mateeka otegeezebwa butereevu nti osingisiddwa ki omusango, wabula okkirizibwa mu mateeka okutegeezebwa nti oteeberezebwa okuba nti wazzizza omusango. Era ekikutwaza mu kkooti is for you to get justice and is for the court over the law to prove nti you're guilty. Are we together? Then after a week alabiseeko omulamuzi omu takuwadde eddembe kugenda kujjanjabwa akusindise ku remand. Eddie Mutwe, Edward Ssebuufu, he was remanded in the critical condition gye yalimu, whether it was mentally or physically. We all accept and agree Eddie Mutwe yali ali mu critical condition because a man like Eddie Mutwe, the bodyguard of Bobi Wine, one of
or not even one, but the most, the leader of opposition in Uganda, because we all agree, nti Bobi Wine yakutte leading opposition ya Ugandan politics. Kati the strongest bodyguard gwe yayina bwe bamukwata n'abanga even to walk betaaga muwa support ku side ne side kibeera kiraga condition oba embeera omuntu oyo gy'abeera ayitamu nti totally omuntu oyo abadde alumizibwa oba ali mu mbeera mbi kye tuyita critical condition. Secondly, Eddie Mutwe omulamuzi okumusindika mu prison teyatunuulira grounds. For example, teyatunuulira mitendera ki Eddie Mutwe gye yayitibwamu okukwatibwa. Was it the right channel gye bamukwatamu? The public was saying he was abducted. What about the law? Because the public is another thing. Etafaayo kumanya nti whether this is in law or it is not in law. Whatever the case, ngegenze in public domain, abantu tebakola ki? Tebafaayo. Buli omu ayagala kuwa opinion ye nangeri gy'alabamu ki ekintu ekyo. Currently, so as a judge, amanya amateeka era following amateeka ng'olina n'ogateekesa mu nkola. Wagoberera emitendera gye baakwatiramu omuntu gwe baakuleetera mu kkooti ng'ali mu mbeera embi. And as a judge, you even ordered that you don't need to cover omusango gwa Eddie Mutwe at a particular moment. And according to the operatives abaleeta Eddie Mutwe mu kkooti e Masaka, baawulirwako nga boogeregeseganya n'abamawulire nti we have received orders that you're not supposed to capture this court. And they were chased. Bagobwa. We all asked ourselves that, yay! Since when nga court tekkirizibwa coveringibwa? Is it omusango gulimu investigations enene? Is it a case where anti tetukkirizibwa even to know the public teina access kumanya kiki ekivunaanibwa omuntu oyo? Nga even in military courts nga zibadde operating way back, they had access oba bawayo access eri press to cover and inform the general public kwa bibeera bigenda maaso. So we asking as Ugandans, not me as a journalist or as a presenter today, but was it the right thing? Omulamuzi wa kkooti e Masaka, Abdallah Kaiza, ze yayitamu okulaba omusibe channels ki entuufu ezaayitibwamu okumukwata. He had all the powers and authority okuodalinga nga bwe yakikoze ku mulundi guno oba bwe yakikola nga abiri this May, nti sisobola kusomera musango muntu ali mu mbeera eri bweti. And okusooka nga musoose ne mutwala wa okumujjanjaba. I'll give you an example. Kooti emu wano mu Kampala ku kooti enkulu wano. I remember we covered that story. Ngenda High Court. We bakwata abantu gwali musango ki? Was it march to parliament? What was it? Walwawo omusango. Mujjukira abasibe be baleeta okubasomera emisango. Omusibe omu n'azirika. Do you remember the story? Recently twagikola. Tenayitako na myezi egi. Omukyala mu musango gw'abannabosa. Do you remember that story? Mu musango gw'abannabosa ono yeesimbyewo emityana. Omulamuzi yagaana okusomera ono omusango era yali in fact musango gwa Nalukoola. Thank you. Kansubire mujjukira. We covered that story and jeri ku mukutu guno. Naye omulamuzi yakiraba nga kikolwa kya bujega nnyo. I'm sorry to say it, but I mean it. Yakiraba nga kikolwa kya bujega nnyo.
okusomera omuntu omusanga ali mu mbeera ekkomera gwe lyagayaliridde okuwa obujjanjabi. Nkiddemu amagezi gajje ffenna nti omulamuzi yakiraba nga kikolwa kya bujega nnyo okusomera omuntu ali mu mbeera embi omusango ng'ekitongole ky'ekkomera ekimuleese mu maaso ge tekyatutte na buvunaanyizibwa kusooka kukola ki? Kujjanjaba. Oba otegedde? Era n'anenya abakulu abaaleeta omwana oyo ng'ali mu ki? Mu mbeera eyo. Kwe kufuna ambulance ya poliisi n'ekulemberwa emmotoka ya prison ne batwala omwana oyo omuwala mu ddwaliro. Okumanya ebintu bizibu. Fayiro yaliko and others. Omulamuzi bwe yali asoma yawa bano bail ne others n'amuweerako ki? N'amuweerako bail. Ekyo kye bayita humanity mu mulimo gwo. And even the law kyeyogera. Sigenda quotinga article ki, but etteeka kye likola ki? Omusibe basobola okumutwala ne bamujjanjabira emulago mu ddwaliro lyonna either erya gavumenti oba eritali, ne basinga kikolera nnyo mu malwaliro ga gavumenti. Ne bamuteekako empingu ne bateekawo n'omukuumi. Ku bukuumi obwa prison so obwa poliisi. Aha, like omutemu eyatemulalu agambibwa because tegwasalwa. Anti you're not guilty until you're proven what? Aha. So omutemu agambibwa okuba nti yatemula luwomwa omutaka w'ekika ky'endiga yatwalibwa n'ajjanjabibwa on grounds nti batuuka n'omuwaki ba security operatives bameka babiri abatali ba poliisi mu kakotinge because oli yali handed over eri prison. So as a prison you take that responsibility eyokunoonya the best in your best abalina okukuuma ki omusibe era ne baba bakomando abakuuma omwana oyo ng'akola ki ng'ajjanjabwa aleme kudduka ate aleme kufa nga tebannamusingisa ki aleme kuttibwa abamutumye. Aha, because it was a big case kati on Eddie Mutwe ebyo byonna tebyatunuulirwa. Therefore nga maliriza Eddie Mutwe atransferingibwe. I'm speaking nga ndi based on order yaki y'omulamuzi. But remember Bobi Wine akugambye yaganibwa lwa ba authorities ba Masaka prison kuba nti they received orders from omuntu atya omuntu omu. Who is that person? As Bobi Wine, he has included down the son of President Museveni, and that is Aina Banji. So kale byensobadde okubawa mu kiseera kino ebisingako ko wano nyinza okugamba nti nja kwogera nnyo. Obeera bulungi mweraba.